Bukedde. Nenno emwayizi ne za robosita zize zizaalukusibwamu n'ogenda ng'owulira nti ono cutting ate ono erayiti cutting zengatte ze oba zennyunge ate erayiti zezo ezisimbibwa nga ziyisibwa mu mpeke oba mu miramwa gye bakolako sayansi naye nga zo zino zibala nnyo naye okunoonyereza simanyi we kutuuse n'emwanyi eyaffe wano eŋŋanda nagambye nti eno esangibwa mu nsiko naye twazijjangayo ne tusimba naye emwanyi zino nga ziwangaala nnyo nnyo naye zino sinnamanya buwangaazi bwazo naye kyonna kye kiri emwanyi kya bugagga ate kimaze wano emyaka n'emyaka njagala okusaabulula kyekyatusomesebwa mu P5 nti Hesketh Bero ye yaleeta wano emwanyi mu 1905 ekyo kikyamu era oba oyagala okumanya ebisingawo yisange mu kitabo kyange kye natuuma ebyobuwangwa ye munyenye y'eggwanga kye nazizza obujja kirimu ebyafaayo by'emmwanyi ng'omuganda bwazeyambisa emmwanyi mu mikolo egy'enjawulo nga ne Hesketh Bero wammwe tannaba kulowooza wadde n'okuzaalibwa mwebali nnyo nze Kirwanasozi. Sipiika wa Palamenti Anita Among alagidde Minisitule ey'ebyensimbi okuleeta ebiwandiiko mu Palamenti ebiraga nti poliisi yaweereddwa ensimbi ez'okukozesa mu myezi 4 egisooka mu mwaka ogw'ebyensimbi guno. Abadde aggulawo olutuulo lwaleero neyennyamira olw'obulumbaganyi obwakoleddwa ku poliisi ey'e Busiika naye abadduukirize ne balwawo nga bakitadde ku butaba na patro zimala. Sipiika Anita Among wabadde aggulawo olutuulo lwa Palamenti asoose kuvumirira ebikolwa eby'okulumba poliisi y'e Busiika olunaku olw'eggulo ng'obulumbaganyi buno bwalese abasirikale 2 battiddwa abalala ne bagendera ku bisago. Sipiika ategeeza ababaka nti azze yeegendereza ng'obulumbaganyi obw'ekika kino buzze bubeerawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'agamba nti ekyewuunyisa okudduukirira abadde balumbiddwa kyaluddewo nga kino akitadde ku butabaawo patro ezirawo n'ezimala. You find that the response was slow because we don't have enough patrol vehicles. This House must decide that we need patrol vehicles to be able to support police. Omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko asabye okumanya ekyatuuka ku nteekateeka ey'okuteeka CCTV camera naddala nga poliisi kwalina okutandikira. Because this House appropriated money to the Uganda Police to procure surveillance cameras. Many people have lost lives, property, and information cannot be retrieved by these cameras. So there is a huge question. Wana Sipiika wasinzidde okulagira Minisitule w'ensonga z'omunda mu ggwanga okujja nnyonnyola Palamenti ku byabaddewo ne bibateekateeka okulaba nga kikomekkerezebwa. Minister of Health, of Internal Affairs, we need a report from you on what happened, what actions you're taking, what preventive measures that you're putting in place. Omubaka wa Bukooli Central Solomon Serwanyi y'obuzibu abutadde ku Minisitule y'ebyensimbi nti etawa poliisi ensimbi zaayo zonna nga Palamenti bwe yali ziyisizza. These end in the paper budget. After going to Minister of Finance, they will not receive the funds. So the police remain stuck and completely stranded. And really, finance, if you're to release money, why wouldn't you release for security organs first? Because these are people who keep your lives. Kyokka Minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi kino akiwakanyiza n'agamba nti poliisi y'emu ku bitongole byebafuba okulaba nga bifuna ensimbi zonna Palamenti zebeera eyisiza mu mbalirira. That even the circumstances of resource constraints which we are experiencing now, we have always, as much as practicable, ring-fence the budgets for security agencies, including police. Sipiika alagidde bano okuleeta obujulizi ddala poliisi mu myezi 6 egisooka egenda kufuna ensimbi zaayo zonna. Can I have a document laid on table tomorrow to show that you released 100%, 25% for the other quarter and 25% for this quarter
for police. Obedi Utale ne lwekyo nakasiba okusakidde eggulu eno. Palamenti esezza ebiragiro ebikakali ebirina okugobererwa ababaka n'abo abakozi ba palamenti mu kaweefube w'okutangira okusaasaana kw'obulwadde obw'Ebola. Sipiika ategeeza nti okutandika ne leero entuula zaakubeeramu ababaka abatasukka 100. Sipiika Anita Among addagula olutalo lwa palamenti nga bakava mu luwummula ategeeza nti ku lw'omugi bwabwe ekirwadde ky'Ebola bwe kyabaloko yatwala obuvunaanyizibwa okwebuuza ku minisitule bw'obulamu. Dr. Jane Luther Achenko ngeri palamenti gyesobola okulwanyisa okusaasaana ku bulwadde buno era okusinziira ku kwawula kwe yakola waliwo amateeka ge bagenda okutandika okugoberera. I did write to the Minister of Health asking the Minister to guide us on how we should behave and how the house should resume because of the outbreak of Ebola. The Minister guided on the need for strict observance for the following SOPs. 1. Temperature monitoring of all persons entering to Parliament. Ategeeza nti okutandikira entula za palamenti zakubeeramu ababaka abatasukka 100 ababaka balina okwambala masiki buli kadi okunaba mu ngalo obukozesa sanitayiza kw'ossa n'okebera ebbugumu olw'emibiri gyabwe. Sipiika yalagidde ababaka okuteeseza ku mitimbagano kuddemu nga bannampala ebibiina ebyenjawulo balagiddwa okutandika okulondoola ababaka abalina okutuula mu palamenti buli lutuula. Sipiika era akubiriza ababaka okubira obuvunaanyizibwa nga singa bafuna obubonero obwekuusa ku bulwadde buno bagende mu malwaliro. Ono era ayimiriza abagenyi okujja ku palamenti okuggyako abo bokka abayitiddwa mu bukiiko. Kyokka ne bano abalabudde nti bajinga bakimanyi nti balina okukeberebwa ebbugumu ery'omubiri. Ku balonzi abadde bajja ku palamenti okulaba ababaka, sipiika abasabye okusigalayo mu bitundu byabwe era ababaka gye bagenda okubasanga nawabula mu biseera bino si kirungi kubala gatambula. Mwekyo n'entebe ababaka ku bagenda okutuula zirambikiddwa bulungi. Standard operating procedures to mitigate the threat of Ebola in the House. That was limiting the physical presence of members. The way I see my members this side, kindly, it is free sitting. Don't squeeze yourselves. The whips have been notified on how many people they should be calling to the House. Voters wait for my members of Parliament in the constituency because of Ebola. Don't overmove. Wait for them, they will be there and they will answer your queries. Obedi Utale ndekyo nakasiba kusakidde eggulu